Media. Tetugenda mu kalulu kano nga tulinze okusubirayo 100% justice. Naye tugenze tetujja kwetuulako bwetuuzi. Wabula gendayo efuuke manduso okulaba nga tusobola okyusa eggwanga lyaffe. People power, kati maanyi g'abantu. Tugenda kuteekawo embeera etalabikanga nako mu kalulu kano kubanga tukeetaaga nnyo. Muganda Sserubiri olwaleero nasazeewo nga tumaze okwekenneenya era nga tumaze okola consultation awatali gamba nti it was a one man's decision. Osho n'atuula n'agamba I think kubanga bino si byakulowooza mbulowooza ne tusalawo neteekamu stamp nti ngenda kwesimbawo ku kifo kya district chairperson Kayunga district. So kakati ebifo byonna ebisigadde ebyo biri eri mwe bannakibiina okusalawo nti wano tugenda teekawo gundi, wano waliwo gundi, wano waliwo gundi. Njagala kusooka kwako ku biography yange kati nnyo kubanga tulina ab'enazigo. Ntenjeru North yebadde esinga okummanya ennyo. Navuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament Ntenjeru North wano ku kaadi yaffe ya NUP. Naye osanga Nazigo ne Kangulumira Baale Kitimbwa babadde tebannaba kuntegeera nnyo olw'embeera gye twalimu nti twali mu constituency kati ate tulanduludde ebiwawaatiro bwe waawe sinnaba kukyogera. Sserubiri ndi musajja musomesa era nga nkolera kololo eyo. Njagala ati omuntu abeere ng'ayogera ku Sserubiri ng'amumanyi. Ndi musajja musomesa kusomesa kololo ate nkolako n'ekitongole kya Uganda National Examinations Board. Ndi director w'essomero ate nga nze CEO wa Sserubiri Charity Foundation. Nina omukyala n'abaana. Ndi mutuuze w'entooke mubumpi kankomekaawo. Njagala okubeebaza. Twali wano nga bwe mubadde mukimanyi nti interest yange yonna ebadde wano mu Ntenjeru North okuva emabega. Naye twatuula twagenda okulaba nga ekifo kye tulwanira ekya Ntenjeru North tuliko abantu nga 6 abaagala kaadi. Ne tutuula mu ntuula eyasajja kikulu nammwe gamba naye bye twalimu emabega twabiraba nti ffenna twalwana twamaliriza omuyaaya atukoze eki atukubye ebbusu. Kati kati twagala kudda mu vulugu oyo gwe twalimu ne tugamba this time buli kifo kyonna okuviira ddala ku LC1 paka waggulu tulina okusalawo n'okutuula mu ntuula ey'ekintu kikulu. Tufuna incidence nti ekifo kyaffe kye kyalimu mukadde waffe chairman owumu nakola decision. Meya akyogedde wano ndowooza naye musa akyogedde. Buli muntu waddembe nga bwagambye nti wadde waliwo ayagala ekifo naye tekikulobera ate gwekola ki kugamba nti nange nzije kubanga ekibiina kyaffe kyakuvuganya era nange size wano nti mpeereddwa olwo flag era ojagenda okwesanga nga bwagambye abalala nkyabaze naye kakati kiri mmwe eri mmwe kubanga mmwe bakama baffe kati ye mmwe abagenda okukola decision. Naye nga ate tumaze okubeeyanjulira era nammwe ne mutegeera nti wamma gwe tuteeka ku mmeeza ono noono ndowooza tulaba tusobola otambula noono. So ye main reason lwaki tuzze wano olwaleero mu mbeera gye tulimu munasonyi obudde ngenda kuba na butono nnyo kubanga ebisinga njagala biwuliriramu mmwe kubanga nga bwe nabategeeza nti yemmwe emanduso y'okutandikirako ekintu kino. Ffe tuliza obutogera bingi naye ebisinga tubyagala nnyo mu okuwuliramu mmwe. Tujja kuba seeka wange ono alina yali anjigiriza ku ddiini naye oba kati yaba atya simanyi. Waliwo ekigambo mu Luwarabu kye bayita multadi. Multadi mumanyi? Yoyo avudde ku ki? Ku mulamwa. Tetugenda okutambulira tugenda sanga ba multadi bangi. Naye tetumalira budde ku ba multadi. Sooka tubazze ebbali. Ffe tukole ki? Tuyiseewo ensonga yaffe. Bajja kugezaako okwogera kino naye tusooke tudde ku abo be tulina okuzza mu ddiini tubakomyewo oba abo abapya tubazze ku kambi yaffe. Deni bana abalala abakyalimu kano tunaabawo obudde obulala naye tulemye okubamalirako obudde kubanga bajja kutusubya n'okutulemesa okutuuka ku kigendererwa kyaffe. Sserubiri olwaleero nasazeewo
nga tumaze okwekenneenya era nga tumaze okola consultation awatali gamba nti it was a one man's decision Osho n'atuula n'agamba I think kubanga bino si byakulowooza mbulowooza ne tusalawo neteekamu stamp nti ngenda kwesimbawo ku kifo kya district chairperson Kayunga district. So kakati ebifo byonna ebisigadde ebyo biri eri mwe bannakibiina okusalawo nti wano tugenda teekawo gundi, wano waliwo gundi, wano waliwo gundi. Wange agenze n'ayogera nti kenebeerenga manduso tetugenda mu kalulu kano nga tulinze okusubirayo 100% justice naye tugenze tetujja kwetuulako bwetuuzi wabula tugendagendayo efuuke manduso okulaba nga tusobola okyusa eggwanga lyaffe. Ekyo tetujja kikola nze oba noono n'oli wabula ffenna nga twegase wamu. Bwe twegatta wamu tusobola okutuuka ku kigendererwa kyaffe. Bwe twegatta wamu tusobola okutuuka ku biruubirirwa byaffe. Bwe twegatta wamu tusobola okukola ebyo eby'amaanyi era nkisuubira nti tujja bikola. Akadde kampeddeko naye mbasaba tusigale bumu, twewale ebyo byonna ebirinza otwawula okutujja ku mulamwa kubanga bingi bijjawo. Olaba bino bifo bye twogerako sometimes bigirira bannaffe bangi be biwugula ne bava ku mulamwa completely ne twerabira mission enkulu ey'okununula eggwanga lyaffe. Eyo ye mission yaffe enkulu mu byonna. Wadde tulina bino tulina biri naye mission yaffe enkulu kulaba nga Museveni atuviiridde. So nti buli kifo tulina okukola ki okyesimbako. Ani yabulidde pulezidenti eggulo ng'ayogera yabagambye teri kifo kitajja kwesimbibwako. Ate naffe ababiriko tuleme okutiisatiisa abalala nti gundi oyala kunesimbako ojja kundaba. Yatugambye buli kifo kyonna omuntu bajja muddiramu lwakukola kwe bulungi, si kuddiramu lwakuba wakamala emyaka mitono, si kuddiramu lwakuba olabika bulungi. Ojja kuddirwamu lwakuba okoze bulungi naddala ku kuzimba ekibiina kyaffe. Ekifo kya LC5 kino mu butuufu kyereere. Ebitundu ebisinga mu Buganda wano entebe ennene ng'ezo zituddemu ba National Unity Platform members oba candidates okuggyako Kayunga naye nga nawe byabeerawo twakola ki twabiraba. Mbeebaza amaanyi ge mwateekamu okulaba nga tuwangula ekifo ekyo wadde twakiwangula naye ne batukola ki ne batubba. Mbeebaza teamwork eyo ne bwe musobola okutuula nga muli mu muluka gumu mugabane ebifo ebirimu okusinga okugenda okwereega ebikya. Tigundi osobola wano ne gundi osobola wano ne gundi osobola wano. Mwami Beni gwe nkwebaza tutabadde Uganda ne pulezidenti buli gyagenda ntera okukulengera atuli ffenna oluusi ne mukulu Patrick ono. Namaliza ebigambo byange Rejeswa kyogeddeko. We want to make Uganda red by getting cuts, party cuts eza NUP. Abalinamu kyolinamu ku kyalo waliwo abatalina ssente mukole eki mubagulire naye nga ate ekisinga obukulu wano nafuna kaadi kwewandiisa kubeera mu kitabo. Kaadi osobola ogifuna oluvannyuma nga ssente okoze eki ozifunye. Ne bw'obeera n'obusobozi zotalina osayina tubadde ne tubalagira ku makyaga leero ndokosezza abantu nga 2 abayingidde mu NUP ate ne kaadi neendeka nga nti bagulidde. Nendekawo n'ez'abalala abatannabakola ki